Okusobola owulira ono bamusudde onabawo bamusudde busuuzi mu katego. President wange. Obadde onkolera ate nga waliwo akuba ku gundi kwa WhatsApp call. Kakati President badde nkubuuza lwe mwagenda eri mu. Nagenda ne Miki. Ne Ivon omuwala omulala ne Eugene Mushi. Wagenda ne Mike wa. Okitegeere kyo kyekisinga wagenda wa Buladi. Wagenda ne Mike wa. Chemanyo omanya amazima. We mwali eggulu mwankubira essimu. Najja. Naye nga ani ataaliwo. Bonna baaliwo naye mwankubira. You know the truth. Mwankubira simanya mwana bagamba gwabulako ne mbagamba Buladi saagala sente. Sachi bagamba ne baga saagala sente. Ndyokke ndi munaku naye ndyokke. Simbu nina nnyo. Nsobolo zirya. Nsobolo zirya. Wallahi. Nsobola. Ne because nze kati business mwendi. Muntu wa wansi yajiwagira. Tosobola kwata malisi woti n'omuteeka ku bantu mwana. Mbu bano balidde miliyoni 8 nkundo olumanyi. Olumanyi bulungi basobola okulukuta erawo n'olumbalira. Fe tuli bamativu abamu n'akatono ke tulina. Simanyi oba wali wakusasula, I don't know. But this is wrong. Nze nkugamba. Kino kikyamu. By the way wetwali eyo simamu UCC bino ebyekisiru bye bali boogerako. Isaac Uganda agambye kyekirago olyo Isaac oli musiru. Olinga mpanama oli musiru. Okutuula wano kikulaga ndyokke. Olaba soogera. Olaba soogera. Bana efe bino twabikoowa fe tuyombedde ku nebbanga simanya abantu ne bajja bino byonna tubisobola because buno buzannyo. Bino buno buzannyo zannyo n'entula wano n'empeza abantu 10 bogus ze byantama. Kuba byonna mbikoze nkoze entalo n'abantu nkoze buli kimu byantama Buladi. Tekigasa beera wano n'enkola bino ebyekisiru nga siyina kyakulya. Byantama nze dda. Era wegendereza gendo labe TikTok yange nze sikyakola na video mpozi nga waliwo company enfase nenjigamba njagala sente bwezitibwe ezimpa nenkola video not simbu sikyasobola mwana tukaddiye faba mtu tukaddiye oloza ncha ine myaka 3 nga sinaweza myaka 3 ebuluba mugambe tata oyo ye yali mu koti uyo dadi wo yali mu koti abana bange bengendo zala uyo dadi wo ye yali ngazanyira mu koti naye taina kyakulya. Lwaki baba sasula muntu se wansi kuba kyendaba. Chemanyi buli yali eggulu you people mwankubira essimu. Chemanyi nchenjogerako mu kimanyi. Mwankubira essimu. Era kye nabagamba mu kimanyi. Walayi mwankubira ne mbagamba sente naye saagala ndyokke. Kyogamba nali sisobola vuga mafuta n'enzija ggulu. Abamu mwagenda ne musulayo ebbanga lyonna baba wawadde 10. Baba wayadde 10. Sefuko bakuwa sente. Tebakuwa naye bannamata baba wabakuwa. Kati nze ngende bankube ebyo ebifaananyi enkeera babipostinge. Banaye kye kifaananyi ekiri ku peji ya Nkunda. Kikino nze yakikuba. Nakikubira bugoloobi. Bibino byonna era nembiweereza abaho ku WhatsApp bibino. Byonna nze yabikuba. Naye wegendereze ebifaananyi ebyo nabikubira ku Spring Road. Mubiraba. Nabikubira ku Spring Road. Ze sandize wano. Sandize wallahi kubanga bino nze nabikoowa mbu simanya tuuza abantu mutandika okola chaos mu bantu.